amasasi ku kitebe kya Nope. Yingini ya Kaweesa akubiddwa essasi mu kugulu. Ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Kawempe, aba Nope basanze obuzibu bangi tebakkiriziddwa kubeera nga beewandiisa mu kulonda okubindabinda 2026. Sseggona bw'atyo akakasizza nga bw'ajja okwesimbawo. Ajja kwesimbawo avuganye ku kifo ky'okkulembera ekibiina ekya National Unity Platform, ate nga ne Nobert Mao bw'atyo aduulidde aba opposition nti beenyumiriza nnyo mu kubeera mu opposition era talaba lwaki bakyenyumirizaamu. Anita Among bw'atyo munnange akawaŋŋamudde era nga ono abadde annyonnyola ku nkolagana ye ne Gen. Museveni ng'abantu. Ssennyonyi amwambalidde ku nsonga munnange ez'okubeera nga ate bw'atyo yesittaza abantu mu ngeri gy'ayogeramu ku Gen. Museveni bw'aba amwogerako. Bwentyo munnange nkulamusizza gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda At Large nga bulijjo mu mikwesese gye ndi nnyo era zigometa yaffe mu buufu obwo bwetyo munnange gyegenda okubeera nga etalaaga. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Ejjanyi ku kyaki Ejjanyi awo gwe tuuka Ennamulanda Ekitende oba Ekajjansi ku Entebbe Road buuza Ejjanyi ku kyaki we wali Hillside View Apartments eri otwala tulooto tukka buli kimu gyekiri wifi weeri n'amasannyalaze tegavaako ne transport okkunona wooli naddala ku airport oba okumpimpi awo. Ate Maintenance Palace nabo we bali nnyo we ayagala solar systems mu capacity yonna gy'oyagala ate ayagala eby'amazzi oba eby'amasannyalaze byonna babirina aba Maintenance Palace okussa munnange ne Timo Property Consultants Limited nabo ku nsonga z'ettaka gwayagala ogula ettaka oba okutunda ettaka etaliiko ndooliito ayagala okuzimba oba ogula ennyumba ey'ekirooto kyo aba Timo Property Consultants nabo gye bali nnyo. Waliwo omwami gwe tunoonya wano ayitibwa Deus Akambikira. Deus Akambikira munnange gy'oli wandibadde olabikako, wandibadde ovaayo weesowoleyo gy'oli. Deus Akambikira ebimukwatako nti ono yinginiya mu masannyalaze era yakolako mu Local Construction Company mu myaka egy'ekinaana paka 20. Alina muganda we mbu bamuyita Baati. Baati oyo yakolako mu kampani eya Tour and Travel. Ate era nti Deus Akambikira azaalibwa Bunyaruguru. Kale bwe bagwe Deus Akambikira munnange jangu wano ku Uganda At Large ennamba zange weeziri awo. Omusawo Dr. Waali nnyo yakola research n'amukuguka era abantu ennamba bagisabye wano ku Uganda At Large njigaba sigikodowalira bwe munnange ogende oyanje obulwadde bwo then munnange tulaba nti asiika obulamu tassa mukono. Kakati munnange bwe tuddayo mu mawulire gaffe suubira okuba nga mwetegese bulungi ennyo munnange bwe bwakeeredde olunaku olwokubiri nga bwe tuli nti munaye tuli mu kaseera ka nomination kupiikinga nomination forms ku bibiina ku bitebe by'ebibiina na buli wamu ku kiba kyetaagisizza oba emirimu egikwatagana n'ebyo ffenna nga twolekera 2026 mu kalulu akakakasa mmeeme. Kale munnange nga bwe kiri nti amagye ne poliisi bo byalayira kubeera nti nno bikolera gavumenti byateekinga dda side. Munnange twabadde tuli awo ku kitebe kya Nuupu olunaku lwakubiri ku makya ennaku z'omwezi zaabadde 10 era nga tetusuubira kintu kyonna kubanga kigwawo kubanga tumanyi tuli waka tewali abanja tetuli bapangisa. Kakati olwo munnange Engineer Kaweesa yabadde amaliriza ebyabadde bimuleese ku kitebe olwo afuluma. Kumbe poliisi erinze bulinzi awo just wabeewo ndowooza emmotoka efuluma ekitebe kati olwo bayingire munda batandika okukola emivuyo era bwe batyo ne bayingira ne bakuba amasasi ne bakwata abawagizi ba Nuupu abaweererako ddala ne babatwala mu nkomyo. Bakubye amasasi ne ku bisenge nga makisi z'amasasi kweziri ebisosonkole wansi awo ne Engineer Kaweesa munnange okugulu kukakana nga bakukubiddemu. Kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo nga yabunkenke
nga bw'obiwulidde awo era nga tetumanyi kubanga kirabika ndowooza kati kutiisatiisa bagenda kukola ki mbalage nti n'ekitebe kyabwe kikola ki kibatama. Bangi nnyo baakwatiddwa. Poliisi yazze neeyoola neekola raid ku kitebe kya Nobu era bino byonna twabikakasizza oluvannyuma lw'ebifaananyi ebyabadde byoleka n'obutambi nga bwe bujulizi kubanga omuntu ayinza okugaa walabye n'agago naye obukakafu buliwa obutambi ku mutimbagano webuli. Bwe batyo munnange poliisi yazze neeyoola abawagizi ba National Unity Platform okukusa n'okukuba amasasi mu bbanga era nga tebaakubye mu bbanga wokka kubanga singa babadde bakubye mu bbanga wokka muninginiya Kaweesa teyandibadde ng'ate okugulu kulugenderamu. Kale munnange tulinze tulabe kubanga awo kakasa nti order from above mugende mu bakube naye nno era still Nobu tebigenda gibeerera byangu yadde n'akamu kuno kugenda kuba munnange kuluma gwa waggulu kubanga era still ku kitebe ekya Electoral Commission esaidi z'ekawempe eyo electoral offices eza Electoral Commission saidi z'ekawempe bakandidates ba Nobu baba blockings tebabakkiriza kubeera nga baakisesinga venue n'okutuukawo obutuusi tebabakkiriza nti bo beezera bwezi nti oyo ali ku kadi ya Nobu n'oyo muganda wange bano tebabakkiriza era nga kirabika muganda wange gano mawulire mabi nnyo nti okuyingira 2026 general election period kirabika ndowooza basazewo ne bagamba nti temubakkiriza yadde n'okupiikinga nomination forms. Kiba kitegeeza tebajja kubeera nga batuvuganya kubanga abasajja si beetegevu kubeera nga ate omujaga gubayitamu. Bakitegedde bulungi nnyo nti ebintu si byangu. Kakati kaabadde kabuyo kennyini akaabaluseewo ennaku z'omwezi zabadde nga 10 akawungeezi. Munnange wali ekawempe ku offices eza Electoral Commission omuvuyo naddala baagutadde ku bawagizi wamu ne bacandidates aba Nobu era nga bangi nnyo ku bavubuka bacandidates abavubuka bano tebakkiriziddwa na kubeera nga batuuka ku nomination ground. Tebakkiriziddwa kubeera nga batuuka ku nomination grounds era nga nominations kugambye nti zigenda mu maaso era nga groups ezabadde zinonye ezabadde zigenze okubeera nga munnange zinominatingibwa zino special interest groups ba group leaders era nga mulimu abakadde older persons, mulimu persons with disabilities abaliko obulemu era nga gwabadde mutendera gwa byalo village level. Kakati muganda wange okunominatingibwawo awo kakati munnange obutambi obutambula buli wamu nga bulaga nti kugambye security yabadde y'amaanyi ennyo ku venue era nga bano babadde ku biragiro nti bwe bakugamba nti oyo wa Nobu mukwate bukwasi mumutwale eri mumwaze then mumugambe nti gwe kiki tubuulire gy'ova obeerawa nga obudde bwe buyita okutuuka obutuuse ku venue muganda wange si kyangu. Kakati munnange bwe tutyo okuva 2025 bwe yatandika nti tulabidde ddala confrontations nyingi nnyo eza security operatives nga bagezaako okubeera nga munnange bwe bati bakwasaganya aba Nobu. Ebibiina ebiwaanizi by'eddembe ly'obuntu bivuddeyo ne bivumirira embeera efaanaganako bweti naye munnange era n'ekibiina kya Nobu kikuba omulanga eri gavumenti nti wabeerewo embeera
ey'obwerufu naddala mu demokrasiya naye abasajja si beetegefu. Abasajja bagamba nedda ekyatutuukako 2021 twakiraba. Kati bati tukyali awo munnange, Sseggona n'avaayo n'atutegeeza nga bwagenda munnange okuvuganya kuba pulezidenti w'ekibiina kye National Unity Platform, era n'atukakasa nti ebisanja bya Bobi Wine bibiri bwe biggwako nga bwe bakkaanya nti ebisanja bibiri Bobi Wine balina okubeera ng'afuga oba ng'abeera pulezidenti w'ekibiina kye National Unity Platform, nti kigenda kuggwako. Bwe kiggwako kiba kitegeeza nti ye agenda kujja, era n'agamba nti pulezidenti addako w'ekibiina agenda kubaava Busiro si mulala okuleka nze ebisanja bya Bobi Wine bibiri biweddeko, naye agambye nti agenda kukomawo ate era munnange avuganye 2026 MP owa Busiro. Kakati munnange yabadde ayogerako eri abatuuze mu Wakiso wano, bw'atyo n'akakasa n'agamba nti agenda kuba ajja butereevu singa ebisanja bya Bobi Wine biggwako, era pulezidenti addako agenda kuba ava mu Busiro, era agenda kubeera ye. Kale munnange abantu boogedde bingi ku nsonga eyo eya Sseggona, kubanga abantu balina gye bamuwunzikira mbu ku sayidi eri. Abamu natukanuga nti yali 10 sikiinaako bukakafu, naye nga bamulinkinga nnyo ku mpuuga, era nga bamulaba nga ab'akabondo ka mpuuga abaasigala eno. Kale munnange awo Mukama Katonda yanaasalawo, naye kati nawe olina okubya n'oga nti Sseggona baba yeesimbyewo ng'azze kuba pulezidenti, ddala abantu basobola okumuwa. Ekyo ky'ekibuuzo, kiki kyayinza okukola ye nga ye okubeera nga bamuwa? Naye munnange banna NRM bo bagamba nti demokrasi tekitegeeza nkyukakyuka mu bukulembeze, tekitegeeza nkyukakyuka mu bukulembeze, bwe kiba kitegeeza kuwa abantu mukisa kubeera nga beerondera abakulembeze baabwe omukulembeze waabwe. Mbu tekimataringa oba tekirina nsonga oba afuze ebisanja bimeka oba bimeka mu woofiisi, mbu kasita abantu baweebwa omukisa okubeera nga munnange bakwasaganya mu ngeri ya demokrasiya okwerondera omuntu waabwe omukulembeze waabwe. Naye ku sayidi eri endala ekyebuuzibwa nti tewaliwo ko influence ya muntu oyo kweremeza mu buyinza, kati nga bwe tukiraba Yoweri Museveni bw'akoze, kubanga kati ekitebe kya Nuupu kugambye baakisazeeko ne bakikuba amasasi, ne bakuba amasasi bubi nnyo, era n'omuba ne Engineer Kaweesa bw'atyo naye n'akosebwa bubi nnyo, era ne bakwata n'aba Nuupu abaweererako ddala ne babatwala nga bali waabwe ku kitebe. Poliisi n'ejja gy'ati yali kikola wano Kawempe, kugambye nti abaagenze okunominatingibwa Kawempe, abavubuka wamu n'abakadde n'abo abaliko obulemu aba Nuupu wali Kawempe ku offices tebabakkiriza kutuukawo ku nomination ground, tebabakkiriza. Kakati munnange era mu buufu obwo twogera ku opposition. Robert Mao bw'atyo yatukakasiza n'atugamba nti ye talaba nsonga lwaki abantu baali badde baburaginga oba bavimba nnyo olw'okuba bali mu opposition, olw'ensonga nti bw'obeera mu opposition oba walemererwa baba bakuwangula. Robert Mao bw'atyo munnange mu njogera ye. Ono ye Justice Minister mu gavumenti ya General Museveni, ate nga ye ssenkaggale w'ekibiina ekya DP, ekintu munnange ekimuleetera okubeera nti takyalina kitiibwa mu bantu. Kakati mu njogera ye yayogera n'atugamba nti yabadde ayogera, in fact yabadde inaugural speech ye bwe wabadde ebigambo bino, era yagambye nti political situation eriwo mu Uganda nti kiri unfortunate nnyo nti abamu ku politicians bwe batyo basalawo ne beewaana era ne bakyeyagaliramu okubeera mu opposition, era nga nsuubira okuba nga y'omu ku bo, kubanga okubeera mu opposition mwafuna be batayagala tuve mu opposition. Omanyi njagala mutegeera ebintu bino nti ekintu abalafu balira enkyukakyuka abali ku true opposition
ebintu byonna bye balwanirira abasajja bano babikozesa ne babikyusa ne babiteeka ku bo. Kati bano beeyagalira nnyo okubeera mu opposition ebbanga lyonna era mwe bafunye. Robert Mao mwafunye era y'ensonga lwaki ayagala nnyo okubeera ssenkagale wa DP kubanga yalibadde agamba nti senyumiriza mu ekyo n'oba ssenkagale kambusuulewo. Naye bw'aba akyabwagala ekyo munnange ate kimuteeka wala nnyo, kimuteekera ddala wala nnyo n'ekyo kyayogerako. Kakati munnange ye agamba talabawo kintu kyonna kye bayinza kuddaawo okwenyumirizaamu nga abali mu opposition kubanga okubeera mu opposition kitegeeza nti you were defeated, baakumegga n'enkoona n'ekola ki n'enywa. Kakati bw'ati munnange agamba nti abeera awuliriza abantu nga baburaginga nnyo okubeera mu opposition. Omanyi kati Mao mu njogera ye kwegamba ayogera kagamba ye alinga agamba nti kati ye yava mu opposition ali mu NRM. Y'ensonga lwaki yagenda eri mu NRM kubanga tasobola kubeera mu opposition noza n'agenda okunona obuwanguzi. Kakati munnange mu kubyogera bino nga yabadde ali ku inaugural speech ye mu kisanja kye ekyokuna nga DP president bw'atyo n'ayogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo. Naye kwegamba Mao ono ebiseera ebisinga obungi nti yandibadde akimanya nti abantu baali bamuteekamu nnyo ekitiibwa. Naye munnange bye yakola embalala wano juuzi wano nga balonda mu delegates conference era yagamba nti n'akapapula obupapula tekasobola kumujja mu ntebe. Ye kennyini yakyogera nti akapapula obupapula tekasobola kubeera nkamujja mu ntebe. Kaakati muganda wange bw'atyo ne kirabika nti obuwanguzi bwa munne yabubba. Kakati engeri ekiri nti alina omulimu already mu gavumenti abantu era bakiraba nti takyalinawo kintu kyonna bakyaswala, takyaswala wabula aswaza buswaza. Essaawa eno bannange bannayuganda bali ku kimu change kubanga ebintu ng'ebyo okukoma oba abantu okutuduulira mu ngeri efaanaganako bw'etyo kwegamba kintu kibi nnyo kubanga Mao be bamu ku bantu bo bali awo abantu bali balowooza nti balina obwongo boogera ebintu kwegamba eby'omuggundu. Naye essaawa eno tukitegedde nti Mao naye kati yafuuka papeti owa ddala. Abadde papeti nga tetumanyi naye ate munnange ayongera okukakasa nti kati ate ye pape owa ddala. Kakati munnange Speaker Anita Among bw'atyo munnange alina bye yayogedde ebyaleetedde abantu munnange okwewuunya ne bagamba bannange Parliament omuntu okubeera ng'agikulira n'abeera nga azinira ku ntoli za General Museveni kintu kyewuunyisa nnyo kubanga Anita Among yakakasizza n'agamba nti ye buli bw'abeera ne General Museveni amugamba mbunze bulijjo nkugamba gwe ngamba bugambi mbuuke nze nja kukubuuza bubuuza mbuuke buwanvu bwenkana ki. Kale munnange statement eyo neereetera abantu okubeera nga bagamba ddala mu butuufu Parliament yaffe eri independent bwebanga omuntu agirimu agikulira azinira ku ntoli za General Museveni. Kakati awo tuyinza kuba nga tuyisaawo tutya ebirowoozo ebyaffe ng'abantu nti ababaka ffe abatukiikirira babeeko kye bakolawo ekiyinza okugasa abantu okuleka ebigendererwa ebyabampembe. Kakati ate era munnange mu bimu Anita Among bye yayogedde nga kino kyanyinzizza nnyo Joel Ssennyonyi ng'awuliriza bulungi nnyo mu ebyo Anita Among bye yayogedde. Yagambye nti omukyalo ono tasobola kubeera ng'ageraageranya Katonda, nga ageraageranya Museveni ku Katonda, ekintu ekibi ennyo. Batugamba nti neera ng'ogenda mu State House oba ng'agenze mu ggulu bw'otuukayo. Kati munnange leader of opposition Joel Ssennyonyi bw'atyo naye yakkidde omutimbagano n'avumirira nnyo Speaker Anita Among olw'okugeraageranya General Museveni ne mutabani we ku Katonda. Omanyi kino kisobola okubeera ekyobulabe ennyo nga Ssennyonyi bw'akistatinga era nga kino akiraba nga ekivumo eri bannayuganda
Ssenyonyi okwogera bw'atyo mu bwennyamivu kyaddiridde sipiika okubeera nga yaddikira yalinze ng'agamba nti Museveni amulaba nga Katonda taata ate Muhoozi amulaba nga Katonda omwana, abalonzi n'abalaba nga Mwoyo Mutukuvu. Munnange bw'atyo ng'agezaako kubasaba obululu 226 era n'agamba nti eriyo abantu munnange bo abalowooza nti Museveni ababanja buli kimu, nti balina okumuwa buli kimu ekyabwe n'obulamu bwabwe, era n'agamba nti abamu oba oli awo bandibadde tebakwalifayinga na kubeera mu bifo ebyo bye balimu kati nga sipiika Anita Among abamu bandibadde balibeera na mu makomero essaawa eno singa baali tebalina bukuumi bwa General Museveni. Y'ensonga lwaki ndowooza boogera bwe batyo, kubanga bakimanyi nti yabateekaawo bwe baliiridde akasimbi akayitirivu okukozesa n'okubeera nti yakyababugiriza okubeera nti tebasibwa. Kale bw'atyo n'alabula nti ebintu ebifaanaganako bwe bityo bisobola okukyamya bannayuganda, era nti gwe okugamba nti Museveni ye Katonda kitegeeza nti ojja kuba ate omugulumizza maaso g'abantu, abantu balowooze nti kituufu. Kale munnange si kibi bubi, naye ate musango gwennyini eri bannayuganda, naddala abo bannaddiini emitima gyabwe nga munnange gya ddiini. Waliwo abantu nga bo si bannaddiini nga nimwe abassa omuntu wali agamba ye n'abalala bagenda kubatta. Kakati munnange nti statement ezo zisobola okumisiriidinga abantu okulowooza nti Museveni yali divine, yewe nkomeredde, ye Katonda ali ku ntikko. Kale abantu baleme kubeera nga batabulwa nti Ssenyonyi yagamba nti abakulembeze basobola okubeera abasiru, naye ate majority y'Abannayuganda tesobola kubeera nsiru, bamanyi bulungi nnyo kye baagala. Sigenda kusukkawo nnyo naye nga Anita Among okubeera nti ayita General Museveni Katonda ne Muhoozi, nti oba oli awo waali yali tasuubira kubeera ng'atuukawo, ate still enguzi yemutuusizza waali awo era gy'alina okubeera ng'aprotectinga kuba kyekyo kyokka kye yali alaze eri eggwanga. Kambasiibulira wano tusinkana te mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large. Akuume.